Bukyanga walana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bukyanga agamba nti tamusinga. Bukyanga takkirizangako olunaku n'olumu taddanga n'akirowoozaako nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo nnyo ate yabayitako okutuuka we bali waali kijja kubeerera kyabazibu nnyo bo okutuukawo. Olwaleero omukulu Bebe akkiririza mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Teddala kituufu tukkirize Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatuyitako kubanga ffe watali kusabiriza tuwaliwo tutambula ewatali kubeera nga tutambulira mu nkwawa za Museveni n'ebigendererwa byo tiwali kitufuna. So olw'okuba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeewaddeyo aweerera abaana aweerere na buli omu amuliraanye era buli omu amuliraanye munnange wa bitabo okuva ku maama Bebe Tungo Kyagulanyi okuva ku bantu bonna abamuliraanye munnange bantu basomye ebitabo byabwe ng'akyabawaliriza n'asikaali waabwe omukumi wa gate okuvayo ne bamuweerera era nga bamutikidde ne bwenjogerera kati essaawa zino mu bantu abetumanyi nti bayiseeko mu ssomero omukumi wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Gwalina w'omulekera mabega. Ekintu kino bannange kitulaze nti ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti w'eggwanga muntu wanjawulo nnyo, muntu wanjawulo okusinga ku balala ate muntu wa byewuunyo akyakola nnyo ebyewuunyo ebireetedde abalala okwogera oluusi bye batamanyi oba bye batalowoozangako olw'ebigendera bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne byakola eri eggwanga. Bannange bangi badde tebalabangako ku muntu alina mutima ndowooza guno ate bagamba emmeeme gabagaba yeetera okufuna. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency twongera obbajjukiza nti ezo embeera ze yoyo waffe wa bulijjo gwe tulina bulijjo gwe tubagambako gwe tubategeeza nti ono wanjawulo okusinga ku balala bonna be mwalabye oba be mwakawulira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye mukulembeze w'eggwanga alitwala mu maaso ate era yoyo bannayuganda gwe batunuulidde okulaba nga beenonda. So muganda waffe Bebe weewumuzeeko nfuna ku by'okkola nnywa ku mazzi okakase olaba n'abatakkiriza mujja kukkiriza mpolampola story by story buli omu ajja kutegeera omutima omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Gwalina kweri eggwanga ate n'abantu bonna abamwetoolodde. Twongera obbajjukiza nti ono omukulembeze w'eggwanga wanjawulo nnyo era abo bonna abadde balowooza nti tekisoboka nabo batandise okulaba nga w'engeri gye kisoboka era batandise okukkiriza nti ono n'akwata ku ggwanga dakiika budakiika Uganda eba ekyuse. Kyannaku kya ssanyu nnyo tuwulira nga kituwa amaanyi ate kitwongera okulwana ne tugamba nedda tulwane nnyo tulabe nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akwata entebe y'eggwanga kuba buli munnayuganda agenda tandika okweyagala olaba nga nabo badde batakkiriza nabo bakkiriza kibawaliriza bongabo okutandika okukkiririza mu Kyagulanyi Ssentamu Robert olw'okusinziira ku ebyo byakoze byakola ebyalema abalala. Tulabye ba Museveni emirundi mingi tebalina muntu yenna gwe bakutteko ku mukono okuggyako abantu baabwe ab'omunda abantu baabwe bo bwe bamanyi nti baabwe munnange be bakulembeza ate era be baagala okusembeza. Naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumanya nga mukulembeze mulungi n'abamulikuliraano abafudde ekyamaanyi era nga tova wuwe nga tolina munnange kyokozeewo. Bannange tuli basiimu nnyo, bannange tuli basiimu, tulina obwenkanya era tulaba nga Uganda yaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bwagikwatamu bukwasi bwaka butono nnyo tujja kubaaba waggulu nnyo kubanga tulaba nga obuwanguzi bwaffe amaanyi gaffe yenna gali mu buye ate era naye tutambuza bulungi. Tulina okusiima, tulina essanyu okuba nga tulina omukulembeze ategeera eggwanga n'abantu abalirimu ne tuva ku ono yajja obuzinga ekizibu ne yeefunvubika nga tamanyi bannayuganda baagala ki, baagala tubayise tutya wabula olw'okuba nti ye yajjira mu mbeera yakubba.
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, atwala Uganda maaso era atukulembeddemu mu lutabaalo luno olw'amaanyi lwe tuliko ffenna nga bannayuganda. Nze naawe lw'omanyi tugenda mwafunye kemuli abasewo ne bannyabo mujebaleko nange enjeera kansubire muli bulungi kansubire obulamu bwange kakati nno Bobi Wine mukodo ono yandibakalira ku matama kubanga mukyalina okupuruvinga n'okakasa bannayuganda nti omusajja oyo mukodo. Ekisooka omusajja oyo ayinza okuba si mukodo kubanga abannayuganda temusiima kyembamanyiiko mulina effubitizi. Omusajja oyo alina abantu bakutekera, alina abantu bayambye bangi. Ate omusajja y'omu omukyala waalina charity organization bagiyita Caring Hearts, yambye abaana ab'obuwala bangi. Naye olw'okubanga munnange mubeera basasuli okukola omulimu ogwo, basi waabiisi kibi bwe mukola ogwo. Naye kantandike bweti munnange lubadde olwo olwaleero nga omukuumi wa Bobi Wine atikkirwa yogayoga. Naye nno nyongera okujjukiza munnange, olina okubeera royo eri mukamaawo. Ebintu bingi ebirungi bijja okujja ebijja okweyumira gy'onookuma okubeera royo eri mukamaawo, bingi bijja kujja nga wakitegeera. Naye na statement z'enkooti omuvubuka oyo ng'ayogera olwaleero agambye nti yali sayininga okuva mu security company lwansonga baali balina kye baagala okuyisaawo, ng'era abasajja bwe bali nga tebaswala baamufosinga okubeera nga alina emizannyo gye bamuzannyisa n'agaana olwokuba yali ayagala mukama we ku mutima ng'aba ne mukama we amuyisa mu ngeri ndala nnyo amutwala ng'omwana ng'omuntu wawaka. Agamba sijja va mukama wange kasigale ku mazima mukama wange nkola ki mwetaaga. Nga baali baagala azannye emizannyo egyo gy'okulabisa nga ye mulaba bazannyisa Eriki n'agaana. Naye nsuubira singa wazannye emizannyo egyo oba singa oli luddawa wandira ne kikyetuusooka olwayo tewandisobodde kukituukako. Munnange beebo bannaffe weebatyo bebakozesa. Mu manifesto ya Bobi Wine ng'ajja mu kwesimbawo alina kyeyayogera ku ddembe. Yagamba nti omusirikale yenna atandikirwako wakufunanga miliyoni emu ey'ensimbi. Era ategeeza inijeno naawo bonna basalasini baani ekitegeera. Gw'olowooza omuvubuka oyo afuna ssente mmeka ewaka? Yagambye emisana gadena ekiro akola omulimu gwe gwa sikaala. Gw'olowooza afuna ssente mmeka? Gw'olowooza ne basikaala abakola ku bitebe bya nuupu ozafuna ssente mmeka? Bobi Wine si musiru. Toyinza kubeera nga oteekateeka abantu obatwala mu Uganda empya naye nga bye wasuubiza tobikola ddala. Si musiru. Yeri statement gyavuddemu Bobi Wine ng'ayogera ku matikkira g'omwana oyo nti bwe tuba nga tweteekateeka okugenda mu Uganda empya bye bino bye tulina okukola, nti unemployment weeri naye abantu baffe tulina okubateekateeka nga bagenda mu Uganda empya. Kikyo kyayogedde oba nfuna. So tayinza kumala kubanga abasajja baagala nnyo okulaga nti abalimba. Olowooza omuvubuka afuna ssente mmeka? Afuna ssente nnungi ezimugyamu. Ate ng'ovuddeko okubeera nti afuna ssente nnungi ezimugyamu, n'abantu baali nabo alina attachment ne boosi we ekitali ku bannaffe bali onfuna. Alina attachment ne boosi we kuba omuvubuka akugambye nti mulimu wabadde nga wakomawo eti kajjamu ne kamukwata naye ng'alina kukonkona mukama we n'amuggulirawo. Attachment eri ne mukama we ekitali ku bannaffe. Lugende mpola. Njagala mumpeeyo owa opposition omu abaludde ebbanga batuliva baga otwala mu Uganda empya
kuba nkasa balina basikaali n'abakuuma bafuna ssente mmeka era bakyusizza ku bulamu bw'abo abantu ababaddenga nabo abakuuma basikaali tugende mpola tugende mubayimbi abakuuma bali bati Bobi Wine agenda bakunamya abantu mmwe mwerabira mangu mujjukira Saga yaliwe mabegako omukuumi omu eyakuba Minister of Labour Samwe Ngola amasasi ensonga yava kuki yava wano nakubera nga babayisanga ebisasi amazima gali nti abantu abayisibwa bubi boyo babeera eri balina neeyisa gye beeyisaamu nga sikaali amulabanga mpwa omukuumi wamulabanga mpwa esale ku Bobi Wine ngeri gyayisaamu omuntu Bobi Wine mukondo mubi nga yamwogera naye njagala olwaleero kambawe living examples katandikire ku Beeb kangende ku bayimbi abanabufuzi bavuddeko tebalina kagende ku bayimbi Bebe ku alina bounce yo waludde naye ndowooza emyaka giringa abiri alina ki gwe bayita Kobola waliwo omuvubuka omu wamuyita Staton yafuna akabenje ng'alina Bebe ku ne mukazi we ziwe olw'ejjinja yafuna akabenje n'avunda yenna naye nga Ameria y'omu ku bawa Bebe ku miliyoni 10 ez'okuyamba omuvubuka oyo Bebe ku yasibye era Bebe ku yagenda ng'onoonya obuyambi ng'alaga nti agenda kuyamba omuvubuka oyo Bebe ku sente yasibye waliwo lasita wange awanga lya Sweden awo ye yeebuusa mangu n'agamba omu namukwatayo n'amukwatayo n'ayitamu kwe kubeera nga alikyali olwaleero eyo tuveeyo nga Bebe ku tugende wa Kamiliyoni baba musaba Kamiliyoni w'abantu abamuli okumpi balinaki bali awo balinda ddi Kamiliyoni walibyana ekivulu bayise mu bantu eggaali batandika okubabba balinaki take an example ku bayimbi aba Nigeria waliwo n'omuyimbi bamuyita Kizzy Daniels oba mumanyi omu Nigeria oyo bawusawo y'omu ku babawusa bakyasiza okuba abanene naye tunuulire ogaayi bawusa ebyayagala mukama we n'obulamu bwaliivinga tunuulire babawusa ba Diamond Platinums n'abayimbi aba Nigeria olabe engeri gye bayisaamu babawusa abalala Bobi Wine akyusizza obulamu bw'abantu bangi Bobi Wine employees abantu bangi nga kwe kuli naawe akeera mu makyo omuvuma osasulwa okuvuma Bobi Wine akuwadde omulimu mwebafuna emitwalo 5,12 naye ekiringa kya gwegwa omulimu akyusizza obulamu bw'abantu bangi Bobi Wine okitege gwe mugamba omukodo tugende mpola abayimbi abaludde ebbanga bayimba ne Bobi Wine bayimbidde emyaka 2 abalala bayimbidde emyaka 15 bw'ogenze mu nsi ezaakulaakulana abayimbi badda wansi mu bantu ne bakola ebintu ebikyusa ne bateekawo bizinesi ezikyusa obulamu bw'abantu Bebe Cool ne Kamiliyoni ne Lady Kenzo n'abalala bayimbi abayimbidde emyaka 15 plus njagala ompe factory Bebe Cool gy'alina obanga ekola bumasu obanga ekola buti bw'amannyo oba buti bwa kibiriiti nga yeempulowinga omuntu wa wansi Bebe Cool ne Kamiliyoni tebalinayo yadde kampani ekola lugabire tangira ennyana nti omuntu wa wansi abeera celebrity waffe ekiddewo kampani oba nina ekintu kyakola ekisapootinga omuntu wa wansi tebali kikiriyo nga yetolaa Diamond Platinums Tanzania ayempulowinga abantu bangi ng'ovudde mu bya music tebiriyo abo nno be bagamba Bobi Wine mukodo n'ebigurupu ebirala eby'abantu ababeebu okuleka okugenda okulembeka mu foundation akina wajjere Smile Salimu Sale mulinaki kale bambi batimu Bobi Wine mukodo mbalamusizzaako nnyo naye nno mukyakunama nnyo ate mukyeswaza nnyo amazima tebagazibira kkubo
oyo rasita ina abantu bangi bakyusizza obulamu bwabwe nga si byakwesoma just mulabako bimuna bimu akatalekeka abantu baffe tubaagala oyo His Excellency Kyagulanye Ssentamu Robert Bobi Wine akola ebyalema abalala era abalala bonna bajja kumuyigirako mpola mpola. Goba okyali eyo ng'okyalinamu okunyoma okyalinamu okugamba nti ki tukugamba nti Kyagulanye Ssentamu Robert Bobi Wine yayitawo dda yagenda maaso okusinga Zegeto komanda nzize wano okutereeza message yange abantu we baba tebagitegedde bulungi. Message yange eri nti ngamba Abitex yeetereza asusse okuzannya comedy mu bintu bye tulimu nga ffe tetuli mu comedy tuli mu byaddala. Ebintu bye tulimu birimu obulamu bw'abantu okufa. Ebintu bye tulimu birimu abantu abali mu makomera nga bawezezza emyaka 3-4. Ebintu bye tulimu birimu abantu ababuzibwawo paka nakati nga famire zaabwe tezimanyi gye bali. Ebintu bye tulimu birimu abantu okudduka mu nsi yaabwe ne bawanganguka. Ebintu bye tulimu birimu abantu abafa enjala nga bafa enjala si lwakubanga kiwabula nga lwa bulagajjavu bwa gavumenti. Ebintu bye tulimu birimu abantu okufiira mu malwaliro nga tebafunye bujjanjabi. Ebintu bye tulimu birimu okubeera nga abantu batambulira mu mbeera ey'obunkenke ey'okutya. Ebintu bye tulimu birimu tocha n'okutulugunya abantu. Ebintu bye tulimu mulimu okutoboola eddembe ly'Abannayuganda. So gwe woovaayo n'otandika okubizannyira mu comedy nga gw'oyagala kuteekawo pretense abantu bakulabe bagambe mbu oli ku side y'abantu nga gwe ebiruubirirwa byo birala. So tukugamba weetereze. Abitex weetereze. Woba oyina ensonga zo ne kino ekiri kyakakoola ekiri ky'amayirungi ng'olina ensonga zo ne kino ekiri ky'amayirungi, ensonga zammwe mugende muzimalirize nga mmwe muzijje mu bintu bye tulimu. Ensonga zammwe ne kino ekyana ekiri ky'amayirungi mugende mwesotingire eyo. Temuleeta bintu byammwe kujja abantu ku mulamwa gwe baliko. Gwe ne kino gwe Abitex gwasibye kino ekitamiivu ekiri ky'amayirungi ne mu mawulire ebintu byo kati oli wano wopositinga munakivubo nakyo gwali mu kupromotinga n'ebintu byakyo gwe wennyini ng'amudde eno mutandika okutumanyiira. Ebintu bye tulimu munnange byakubi birimu abantu okufa munnange temubiteeka mu komedi wano. Ebintu bye tulimu bya ddala bino. Njagala okubabuulira bannange Bannayuganda muveeyo mutabukira abantu banene abatwekwekamu. Be bantu bebamu be bakolagana ne Nakyemalira. Be bantu bebamu be balaga nti batudde bali naffe ku side yaffe bali naffe ku mmeeza. Era be bantu bebamu abasinze okuteeta embeera ekaaliza Bannayuganda. Mukitegeera Abaganda bange. So abantu baneeno mwetaaga okubatabukira. Tetugenda kutunula butunuzi ffe abali ku front. Fwe abasalawo ne tugamba fwe tugenda kukubeera yala. Tugenda kubeera yala ebbanga lyonna. Okitegeera. Fwe twasalawo ne tugamba tugenda kubeera yala. Ne bo bayoola musimbi ne tuffe tuli eno twisitwagolinga tugamba nedda tetugenda kwesebeza ssente za Nakyemalira. Bo bali ku ssente za Nakyemalira bazirya. Ffe tuganye okulya ssente za Nakyemalira. Bo bali mu kulya ate nga bakoze bavimbira kufa amaanyi gaffe ge tuteekawo emigo gye tukubwa amakomera ge batusibamu obunkenke bwe batuteekako bannaffe balimida abalala bafudde tubaziise esegeera. So abantu bano tetwetaaga batunuulira butunuulizi. Kwawe tunaabatunuulira sitwage egenda kubeerawo ekone naffe tubeere nga naffe tufuuse bannabyabufuzi ng'abalala baze babeerawo ne balemwa ne bagenda. So Baganda bange Bannayuganda we tuba tetwagala sitwage ekone nga tugamba tuli ku bya ddala. Abantu bano tulina obbakaayuukira tulina obbamaayuukira. Kubanga ffe eno mu ghetto ffe tuli seeti era tuli lwede ne baneero bye bakola.
ebikonya struggle webeera ng'erinako weetuusa ate bo ne balaga nti bo babala bibalo byabwe. Nedda Abitex mwetereeze nekiri kisajja kyo ekiri kyamayirungi mwetereeze ffe mutuveeko muleke tutambuze kyetuliko. Tuli ku nsonga ya kulwanira ddembe ly'Abannayuganda, tuli ku nsonga ya kuleeta rule of law, tuli ku nsonga ey'okulaba nga buli munnayuganda alina eddembe mu nsi ye. So mwe mubijjemu okukola omusimbi, ffe tetuli ku nsonga ya kukola musimbi. Mwebale nnyo mutambuze vidiyo ene mutuukeko. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja bafuukira nnyo ekizibu naddala mmwe abatannaba mutegeera, naddala mmwe abatannaba kutegeera His Excellency the President of Uganda yaani, bigendererwa ki by'alina era ki mulamwa ki gwe yagirako. Mukyagenda nnyo maaso nga mutambulira mu kubuzaabuzibwa anti ono omununuzi wa ggwanga. So kuba tumanyi nti omununuzi yaani na biki by'alina okukola okulaba nga bannansi ye babadde alwanirira okununulwa bali bulungi. Gwe kyagenda mu maaso n'okwogera ebintu ebitakujja mu kamwako. Naye bo abategeera batandise okutegeera era batandise okumulaba mu value, batandise okulaba ettendole, batandise okulaba ekitiibwa kye, ekintu ekituwa amaanyi, ekituwa obuvumu era ekitukiipinga nga tuli strongo, nekitugamba at least tulina olugendo lw'amaanyi lwe tutandise okusenvula, lwe tutandise okutambuza nga tugenda mu maaso. Tuli Uganda eyawamu era Uganda etambula, era tusuubira nti tutambulira mu mbeera yakwagala kununula ya buwanguzi. Era tulina essanyu lingi nti wali Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tewali kigaana, ate era tulina essuubi lingi nti ono omununuzi tagenda kutuyiwa, agenda tutambuza nga tugenda mu maaso. Ku lwa Uganda yaffe ne ku lw'eggwanga okutambulira wamu, tumanye nti ekimu ekigenda okutambula bigenda kuba bya buwanguzi. Tusuubira ne tubakakasa nti bannayuganda ffenna nga tukozesezza olulimi lumu era nga tukozesezza eddoboozi limu, tugenda kuba n'ensi ennungi, buli omu gy'aneenyumirizaamu era buli omu gy'anayayaanira okubeeramu nga teyeenyunyadde nti nva Uganda. Ne kati munnanga abantu abalingana bannayuganda abamu bafunye n'amannya nti ffe tuli Bannaigeria, anti tulina omukulembeze atuvumaganyisa. Olima n'okweyita Munnayuganda olw'omukulembeze omubi, ebyo Kyagulanyi Ssentamu muganda wange, mukwano gwange bye yajja okulwanirira, bye yajja okutereeza ate nga tumwadde ne tumanya nti agenda tutambuza bulungi. Tuli basiimu olw'okuba nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye yakkiriza atukulembere bulungi mu kwerekereza okungi kwe yeerekereza.